akasana ke kanji kesa si business zona yazitwa akatugenda kwa tulina kubba bannaffe okubeerawo tugenda kukola tutya olwo wa bodo najja Sonko esawa yonna boda Chiole kosi kali nyawo baja kumteka kao ku main nzijja kuba enkomi 3 tugende akasana ke kanji uyasama kukinja kufa Sonko mazima boda zituyamba boda neba nange Bobby Wine empuga bikyalemedde kuba balabye mukuzirika awo Bobby Wine wana amusobola Bobby Wine tebaja musobola bwanika kate bwanika yalemeddeko tebaja musobola okuwakibanayo yabi mukanga wuna alinze tebaja musobola sebo akasawo kagudde akasawo kagudde sebo emi akasawo kange kabuda akasawo tugenda okale nyambako so sikina kuwa sente zange kakudde wala akasawo kange nyambako banaye akasawo kange ako so akasawo kange ako akasawo kange ako ababbi batutawanyiza nnyo ewaka Ane pichi ajitutte. Atavuga mukazi b'omusajja banesoko ngambonyebonye. Pichi badde ya banja. Songo mbonyebonye. Pichi bajitutte. Pichi badde ya banja munaku abonyebonye. Aha. Jemusinzira okubeera nga mutulaba okosaako okubeera nga mutuliza olunaku olwaleero. Nina essanyu okubanga olwaleero for the first time okuba mukko ku kiboozi n'omuvuzi wa boda ate ng'omuvuzi wa boda gwe ngenda okubamu naye ekiboozi mututumufu yegulidde erinnya omwana ku TikTok okwo era nga bw'oyita nti Sonko n'oddamu essaawa yonna kiki ekyo ekiba kiddako essaawa yonna kasita oliyo emiranga Sonko baba bagenda mukwatira ku muka musajja nga bodaboda ereese obuzibu bagambye ogenda kunfiirako obufiizi gambye omusajja taliwo yitawo tuyingire oyagala sente toyagala sente yitawo tuyingire jingira Sonko gambye essaawa yonna kasowulira emiranga waliwo abatuula bwe bati ne batuula nga ebbina ne bakikinazaamu bwe bati bwenaagwa mu kinnya neteekamu giye ejyayimuka ojasigala wansi abaana wedi wano mpolampola muganda wa bitambula bitya abaana baleeta obuzibu emboozi za boda zifuuse emboozi za boda efuuse obadde okyanyumiza owa boda yabadde agenda otomera ekibanda ky'emmotoka boda ejje yange nagireserenga kankozesa ku y'omulala ekintu kyensinza okunotisinga oba omanyi ovuga emmotoka n'otuula mu maaso nga aliwo akuvuga buli avuga oba olaba ng'akola ensobi agenda okukuba ekigu agenda okusuula kabenje mulaba ng'obulamu bugenda tosobola kutereera kati olunaku lwaggulu omwana yambuze ku boda okutuuka ennakawaawo nga tugenda okutuuka ennakawa twakayita ekyambogo tugenda bodaboda oginya buleki biroza nga buleki ekyakwata buleki nga waliwo kali bakayita bakapedo kali akasembayo nga kabuuseemu akakwata oluseke lwa buleki ako kennyini nagezaako okugisibira mu buleki kati boda ejje tunula mu bondi y'emmotoka bweti mu kibanda ky'emmotoka era nga bw'ogamba eggulire lyabadde ligenda okusomebwa kakati eggulire baali lisomera atya bodaboda eyingiridde ekibanda ky'emmotoka motoka tezisigaza amataala naye baba yagirwanyisiza paka n'amalira ku yabadde mu jamu pa ko yagikubye okwo natuyoka tusimatuka okulira yasibidde ku mmotoka mu jamu motoka pick up yasibidde bwati yakubye ku gaadi oba ayina byeyasiza teyayasiza naye yakola obudde naye omuzira kise yabadde awo ebbali okuza bwete amaaso nga Sonko amumanye kutebukwasi mu nsawo mitwalo ebiri n'agiwa emotoka namugamba weyongere no Sonko tumumanyi naye yongere tusimatukira awo netudde emabega natereeza piki nadde nkoma mu kibuga ye nga yeeyongerayo eyange efunyeemu obuzibu kale eyo yabadde emanyi okwekyangamu erwawo okunaaba egyo yekalakaasizza ono omwaka yakana abamu omulundi gumu bavuga baba balina nnyamuga abalina
bavuga batuula ku picha eziddugala batuula embeera bwetyo bwetambula ya Uganda embeera bwetyo bwetambula oyino tambula ne bwogenda ebulyambwa olyambwa eyange webanga eri kukoye kusanzo ina kutuula kweyo nkuvuge ne nyamugayo otuule nko omwongereyo ngongere paka oye kulikaye namugongo namugongo twavaayo bwa reportinga na mawulire gwe nalaba gwe ka TikTok gwe nalaba yakola omulimo gwa mawulire professionally nga gwali gutiye soko nyumize mbadde simanyi gwali musufu ate abamu tebakimanyi tino ndi munna mawulire naye ndi abasinga tebamanyi nteno kola stories zanga tuneja aba commentinga you deserve to be a TV presenter NTV employee sonko njuzi ninena story yaje nakola we emotoka ne bagipostinga ku Twitter story emotoka yo yali etya story emotoka bagitwala wali bagambe tinga cheche aliwo wali tewali kyaliwo byali bigambo by'abantu n'abantu bagamba emotoka tesobola kuvaawo era tulaba ekifaananyi ekiro nti emotoka n'okukomawo ekomyewo neneebuuza emotoka ekomyewo etya abamu bwe baagala kuwulira bye baagala kuwulira emotoka yakomawo nga baagala kuwulira buwulire bannayuganda baagala bye baagala kuwulira emotoka yakomawo naye baba baagala kuwulira mazima emotoka teddanga n'emipiira gyayo gyegimu tegiri mu bulungi mukka yekomawo etya kiki ekyali kigirebeseza ovaawo abali bajja we batalina bulungi sayansi polisi bagamba agezaako okugijjawo n'eremererwa naye bw'obuuza ku bamakanika abakugu emotoka eyo bw'etuula ewantu n'ekendera omukka erina kalipeezi ezikwata emipiira zigikwata ereme kuvaawo awo kati balina okukozesa obwongo obungi bajje bagiwa omukka ete bate buleeki ezo emipiira gisigale zisobola okuba nga gyetooloola bekyo tebakikola bayagala gisikisaawo maanyi emotoka n'eremerawo kati bwe yalemerawo ne bagamba omuzimu gugikwatiddewo omuzimu gwe gugiremesezza muzimu gugikwatiddewo erimu emizimu simanyi eyogera ekaaba bw'oyingira munda nga ayagala okugijjawo olwo yangambako nayitawoko naye emabega nti oyingiramu munda nga ayagala ogisimbula bw'ogijjewo ogenda okuzza bwoti amaaso nga nyiniyo ng'atudde bw'ati ng'akutunuulira todda netugamba owaayi katuve ku mmotoka emmotoka naye amala neevaawo eri awo bweyogerera ku poliisi awo sayansi ki gwe baakozesa okugijjawo nalaba ababoda kolo baayogera ababoda mulina ekigambo kwali kujja buzigita mipiira esobola okuba nga gisobola okwetooloola etambula egende ne bajawula ne batwala ekito kyokka then after ne bakomawo ne batwala netrailer y'emabega netambula negenda ye yali sayansi yeka yes kyekyo kyokka tewali kintu era muntu wa bulijjo yajja ne breakdown ye abayinula bamuyambako just kumulagiriza na nyini yo kulaga nti na nyini yo mutuufu so si kyekiri oli gwe bali bagambe yakufiira ku lyato emotoka neevaawo netambula negenda bali bagamba nyini yo yoli yafiira mu gundi balance the boat wapi balimba olwo omwami yaliwo nga ina n'empapula za URA eziraga nti emotoka na nyini yo so na processinga n'aba URA ne bamuyambako ne baita breakdown yavaawo kireka mu center ne bagivuga ne bagiwalula ne bagitwala wewe wa breakdown yalina mutima ki gwe ng'owulidde yasooka gaana ng'owulidde ekyalo kyonna kigamba emmotoka erina omuzimu era bangi bonna bagyetikka naye oluvannyuma yabamulaga empapula ne nannyini yo nga waali nendaga muntu ye kuba nayogerako naye after nagamba wamala n'omufuna kitegeeza wa investingira ddala otuba tulina okuwaga emmotoka eyogera ekaaba eyimba ekola kina ddayo n'ekiro kusaamu zaali musaamusaamu ng'okuboodayo nagivuga nenzirayo nkakase kati nga tuwaweereza message sonke emotoka ekomye kati akafaananyi ako nkatambula naye akafaananyi ako kyemanyi bakakuba bifo kati ng'emmotoka tebannagijjawo bwe byatambula emotoka eyo abantu bali bagimanyi radio nga ziyogeddeko TV gikozeko interview bye bali bagyogerako naye byonna byali bya bulimba era abasinga obungi mbagambe nti ekyemmotoka kifaanaganako nga bwe baayogera ku mmeeri eyaleeta ebyokulwanyisa ebigenda okukuba ani eryato oligobye ku nnyanja Nalubaale eryato lifuuse eryato nga tugamba leero ebiseera byatufunya atununula ekyayagaliza embazzi ebyo mbijjukira saana nyukiriya zizze mugambye ekyayagaliza embazzi aludde eyabba entebe y'omwana leero bakima eyabba entebe y'omwana bagenda okugira nti yazibba entebe y'omwana Viki bamubbako entebe ye okugira oti nga kubanga ogugwako ntula emmotoka etayitamu masasi ng'egobye ng'eri mu kikomere omukulu pulezidenti ffene gusinga okwagala ennyo naye batugamba emmeeri yasoose leeta mmotoka etayitamu makasasi omukulu alina tuula muli bagenda okuba ekikombola ye nga tekigamutuukako kati ng'ekyo ekibuuzi bwe kyali naye tewaali mmeeri yaleeta byakulwanyisa
ensonga yaleetesa gundi bulletproof kaya his excellence Bobi Wine papa joti bukuba omukulu asinga okwagalwa bali bagala kusooka mu protectinga okitegeera kati tujirinde deyereete ababoda balina info naye wa era ina byali bibozi bya boda wa netulinda emmeri ekomewo etenuclear itegeze emmeri yali eyagala eyina kuba but na Uganda bonna erekere omuntu omu anti ota surprising nyo n'abalala bagenderamu naye nawe yoyeno singa kuba ennyo einawe we yali eyina okuba abamu tebalina problem naye bafa bana Uganda 10 naye nga kuliko n'oyo gwe bakooye tebalina buzibu naye bafa 10 naye nga kuliko n'oyo akooyeddwa kyekina buzibu dhani yo okusigala ate omwomu agende nga afa okumala ebbanga ddene kati abana Uganda we babeera bali okitegedde kati okategedde ako nkafunye kati kyekyo katufe abangi nga tufiiriddemu ne gwe tutagala abasigala bafune emirembe basigale awo bewaayo ne bw'okyogera kati nti okutta bannayuganda 10 naye nga mugendeddemu n'oyo gwe batagala oba nedda mwonna katubataase musigale naye golonda ki olonda ki obuziza aliko kamera obuziza abatulaba alonda ki kati awo wali ansa so twali byokulwanyisa ndinyo n'emmeri bibazi ki ebigenda mu maaso kati ebibazo bigenda mu maaso kuba boda eno gyovugira teri nnyo kyamaanyi zibadde nga zikwatibwa emabega awo nnyo emmotoka ebaddewo naye regime yayo naye yaweddeko negenda kati tunoonya abantu tubuvuga betusaabaza tunoonya abantu tumusaabaza tukeewantu enkuba etonye transport amugwe kutadde amaaso dda amabega naye ng'owo wali kumpi awo wa boda embeera efanaganirako ngaawo abantu bafunemu boda tugiraba yino tugira ku TikTok nga ngivuga vugira ku TikTok ngamba byakubo wano tugivuga ne kuwombera nga tungamba update za boda nkufaananira nga aliwo bulungi nnyo atavuga boda sonko nkumanyi ng'owa mawulire era nze nali surprised nnyo okulaba kyali wange ng'oli ku boda ovuga ate baba ne side business zaabwe ze babeera bakola newankubadde boda simbi era si mulimo mubi naye nali surprised nnyo okulaba nga amawulire ge nakusangamu olinga agavuddemu amawulire ngakola abantu bagambe nti oli munnamawulire waddala by the way ndi munnamawulire abantu abasinga obungi kansooka embalage abantu abasinga onyumubadde temumanyi nti ndi munnamawulire kati awo yoli sonko TikTok lwakuba TikTok abantu bali ku TikTok bangi etrendinga nnyo edduka nnyo okola video nakola story y'emmotoka mu lunaku lumu nga nakadde kamu emitwalo 10 aka views kati ate nga kali kwange naye nga lwabasaze video yange ate ngeri walala ng'etambula ndati na trending nkumala ennaku ezo ennaku 2 kati natuva ku TikTok waliwo omukulu omu sijjukira na linnya lye nali ku TikTok be b'amaanyi yakuba screenshot n'apostinga n'agamba NTV should employ Sonko should employ Sonko engeri gy'annyonnyera okuba nga bagamba bangi obedda bapostinga ebintu bino naye nga tetubitegeera naye Sonko bwaze annyonnyodde ekintu kino nga bwakozesa bazita ethics ez'abannamawulire mbu bagamba yafiira ku lyato mbu bagamba omwana wali mu Amerika alijjawo emmotoka eno mbu kitegeeza ekintu ekyo teri agenda bagamba bino teri agenda kukotinga nti kino kyali kituufu kye wayogera one story endalira gye nakola yali ku Northern Bypass nasanga Munnayuganda omunge emmotoka yakamukoona ali fresh ng'agudde awo ebbali naye ng'omutwe gwonoonese yalina akasimu naye nga layini evuddemu neegwa temuli lyanda netugamba ono tutandikiddewa ninga nga amumanyiiko alinga nga atambuza munengo era nenzijayo kamera yange ku Northern Bypass era nenkola story nemulaga nga bitukola ebifa tulaga mulambo face oluusi oba oguswaza ebirala ne internet tekyabikkirizaako netubikabika nenkiteekawo nendagira abantu area omuntu accident akabenje we kabadde saakomawo era nenvuga nengenda ku poliisi yaliraanyeewo nembagamba bannange maze eddakiika 3 ewagudde akabenje netubadde tunaba kubalaba so saagadde negatte ku bantu balala babanenya muyinza oba mbadde temumanyi mubadde mumanyi netubadde tumanyi kati muvuge mugendewo ne bayimuka ne bajjawo omulambo wayita ennaku nga 3 nenfuna messages Sonko twamutegedde adasula gundi bamuzise kayunga and so on naye ngera abantu bagamba nenge jakola mu story nga bagamba ne wa boda omugezi mu Uganda gwe twakalaba abantu comment nga bagamba omunavo nga boda tebategeera katono kikyakoze tabayambyeko kubika omuntu ono nga leera gasenge gyagikolamu eri professional nga balaba nti byanjawulo nyagala okubategeeza gwe muloni gwange obusoose nga mpita ku Viki exclusive wano ndi munnamawulire yasomako ekitono saasoma nnyo n'akati nti nekati nasoma entu emu mbiina nga talenti nze baŋŋamba taata wange yali ayita jjajja yali wamawulire ku kyalo gye baali babeera
awo kati nkiraba ne mu family mulimu ze taata wange edda kuno ku Bwegere yalina ebizindalo edda naliyo basoma pittu pipiri yalinga abakaboozi nga babiwanika waggulu bwebiti radio z'okukyalo enkoko yabuze gundi yafiiriddwa leero wabaddewo ejjuma onazze webityo byalingawo wano naye bwe bagenda beta sound pollution ne bamukwatira motor SPS ne bamusiba like naava mu kintu kati gubanga musayi kigenda kijja kyesikira kati bwe kikusudde ku TikTok TikTok mu mawulire eno waliyo nga tekitambula nnyo bulungi maybe nekirala abantu baganye ebintu ebiri opposite ebyewunzise tebagala kuba ebintu ng'omulipina ennyamuga kyeki naye kati sogema tugende mpolampola ekigambo ekyabantu kibanyumira nnyo baganye ebintu ebipya ebizze nze nange nasooka nempuliriza ennyamuga olinaawo n'ekirala kyotera okukozesa biringa bigambo bibiri naye nnyamuga kyankwatako nnyo nengamba kigambo kipya kize kitya positioning abantu batulabe bongere banga batutegeera kati so ndi munamawulire era akoleddeko ku mikutu egy'enjawulo omusomesa wange bali mu mutakazi we Bashiri Mbaziira Bashiri oyo mubi Bashiri mubi naddala ng'omuwuliriza ddoboozi nga tomulaba kifaananyi kubanga ebigambo byayogera by that time yakoleranga awo nga yalina emyaka gyali 25 era nakola ebintu bingi ne Bashiri Mbaziira twakubanga alipoota namutaayika kuno njimanyi twalinanga emitwe eminene tuzudde omukulembeze mu Africa eyawaayo kano Muammar Gaddafi okutuuka kumutta obunkenke obwo ne tubulinda ku radio twakola obunkenke bwa Swa yalisa Edward Muteesa owokubiri engeri Amini gye yalumbamu olubiri lwe atuuka okubuuka olubiri ago waggulu ng'ayina emmundu ye ey'okumasanyalaze gobadde okimanyi nti ekiika ngo tekimanya muzira omukulu oyo kabaka yeekwekako awo mundeba kumpi n'akayanja ke paka budde kutya era bwe yava n'agenda yagenda na mirembe yeekweka lyoka afuluma agende buli ogwanga gye yakisiza omukono okitegera so twagenda tukola emboozi nnyingi mu alipoota namutaayika ne tukola ku CD nga tukola ne Bashiri so Bashiri yansomesa ebintu bingi Bashiri namuyigirako ebintu bingi yali musajja mugezi nnyo naddala singa oba ng'omuwulira ddoboozi yali mugezi nasobola okugamba element eno ya black Sonko avuga bodaboda ina element ya black nga mwina naye ku stage Sonko element ya black naye Sonko yateekamu obuuma mwabagira no ayinza okugamba ya red sorry element ya red naye Sonko yo gomulaba ayina akuuma keteeka mu element bwatuuka ewali abantu akanyiga mwene mulabanga ya black element ya red basi omudigido tuteeke omudigido wa bodaboda naguteeka mu negukuba takatakatakataka Sonko mbadde nkyabawo bwino wa Sonko bodaboda gyavuga yasindikibwa okuva mu kibuga Libya byebimu ku birinze bigendo banga bitwala jajja mu 7 nga teesikidde kanyeebwa gwekola ekintu kimu londa akazibe Bashiri Mbaziira ebiddako birekere Sonko bodaboda erimu akuuma akagendo omudigido nasooka ateekayo omudigido awo Bashiri yali musajja mugezi nnyo nakati mugezi naye mugezi lwakuba simanya ebintu byamukyukira mutya why constituency olowooza kyagina mikono Bashiri yansomesa ebyobufuzi ebyamawulire ku Greenfield Media Academy Nateete yalinawo ettendekero awo gye nava netandikira ku Delta TV nga tugenda muganzi wazaawo yes nga tuva mu analog tudda mu digital tutandikira awo kola kati era Bashiri gye yankima twakwatagana naye Salamu TV awo ng'etandika Bashiri bantwala mu field nga mbatwalidde omuwala agenda bali bamuyita Zuura by that time agenda okukola kids show bamuyita Baby Zuura kati balina Morris Mukiibi kati ye sekamwa wa BBS Telefina oba akyaliyo naye navirenga ye mwogezi wa BBS Telefina nga alina kola program bali bagita Kampala mu kooti ezibu bya Kampala birungi ebiri mu Kampala ina constituency meka Kampala ejetofuka Kampala linya Kampala livawa and so on ate yasobola kujja bwe bankwasa mu microphone agezamu nkolemu nkonga Morris Mukiibi agenda okukola ne bampa ekyo kukola bwe bampa okugezesa mbandi wakanga ntudde program gitukoze nga ey'okugezesa Salamu TV ng'ezannya ngeri kumbe ongezannya yes nezannya Salamu ne bampita ne tukwatagana ntandika okukola ne Salamu era nze yasooka okusoma amawulire ku Salamu TV era bwe yenvayo mwe navaako nze yasemba esoma amawulire ago tebaddanga mukola amawulire gana mawulire nsome era gwe wasemba nze yasembayo kati nga bagaddamu pazi nga bagazzeemu nnaku zino nesidangu mulaba nga bakola amawulire nayina era train omulaba mita Akira mu Lubega yali akulira production yo mu Salamu ne banteekateeka ne banteekako kati nayina ba producer n'abantu abanyambanga kawo basenga Justin Nantume ngayimba KTV yayiwereza abasiramu bokka one Latifa Ssenyondo kati ali America emulaba na Kapalaga babeerangako okwo awo mutabani tereera nga nkankanira ku set
bwento nenjiga so kati amawulire ogaluddemu ngaluddemu gakoze nenkolako ne Salaamu nakolako ku ABS nekolako ku Bukedde TV nga reporter nenkolako ku BBS era nalabikirako ku screen era mu mawulire nakolanga akantu k'abasiraamu bakayitanga omusiraamu n'ekisiibo Haji BMK Allah musasire ebyamusobako yansponsoringako ku Salaamu okwo ne bampa ssente zezasookera ddala kwatambula mu mwenga nyingi nga za mawulire nga musaala yali emitwalo 6 je nasooka ofuna mu bulamu bwangira nenzigulamu kamera paka nakati jokyagina njina yekwata ku Good Times Good Talent waliwo kati ebirala ebikwata nenayagala njitereke ng'ekijjukizo z'amawulire kwa sente z'amawulire eyo ntono tezikuŋŋaanyizikika ntono that's why abasinga obungi badduseeyo ne bakola ki ne badda ku social media bagenda mbirala badduseeyo bangi ne badda ku social media so olwo lwe lugendo lwo mawulire bwe lutyo kati so nasembayo wano juzi nga tugenda mbyabufuzi ndi mukulembeze era ndinze wa mawulire wa parish eno mwe tuli ero situ muno bye byalo 12 yes bweyogerere eba division tulina Kirinnya ng'omuluka that is parish ne wali ebyalo 12 ne wabaawo n'ebyalo 5 bino biri mukaga ne biri 5 eby'Ekirinnya so yinzo wa mawulire ku parish ne kwero si wano ya Wellspring ekyalo gye nava ne bannonda era ne bampeereza ku ttu then nembeera okatawo ebyamawulire ebya TV we nabinyukira nenzira online TikTok zijanjingirako ntya kyobadde obuuza TikTok kuba kati TikTok ofuuse omulala TikTok kwendi in fact si kwewaana but right now ku TikTok nze asinga views ennyingi nga nzifuna mu time ntini ku bantu aba actinga gw'omu kwabo nze asinga mu time y'oku actinga right now genda okola okunoonyereza wane emabegako twayinako Tomuddi yajja n'afuuka Tomuddi ng'avudde ebyennyanja bye ne bakola ne Namata Agatha ze luvannyuma nga mukyala wa Tomuddi yangamba mukyala we yes bwekiri yajja n'akola obuntu bwe nga abukola sawundi oli naddamu Namata bamuyita kati azannyanga jjajja Nanfuka ne batrendinga time eyo bajozi kyakala ne bajja Miki najja ne Miki in fact yasooka batoomu babrichoro nga bali kubyeyo nga bakola TikTok nga tetujagala since try to ina YouTube nga wala atena sente yo kusasulira omalo okola story yo oba ya muntu ayo ya buyambi oba yachi oba tunafuna views tegerekeka ngo omwana agisaze King Musadi nga agitaddeyo nakola ko story ya malayo omwana myaka 2 mugumu nga nyumiza story ya jinga yati obwa malaya abasajja bamakako batyo lunaku yetunde 15 ku 13 nga temwala alabika bulungi nenga agala omuntu amyambe kafuna kakadenga kamwagende mu bwakadama vuga bamita King Musadi yange mana akafuna views nga 3 King Musadi najifuna nagisala munangu gabiri nga limbukadde nga 3 obwa views kati nga kituluma ekyo lwaki bali bafuna views nyingi so singa zifuna ku YouTube mba mugagga netugezaawo kubanga abagirwanyisa tuline bakuki abo basindika batya strike balani cruise bakubye endulu kati bwe bigana if you fail to defeat them do what just join them nemba joiningira mu acting kati nze nzize nina kujoininga mbegatteko bakingi teri kuddamu kubba content waffe kati naffe katuzanye nate tubawe ekirala kale we bamusale nange mbere nga traininga era mbagala abasala waka kati no problem mumusale waka atambule kuba TikTok baba etambula tuza tuyamba ku bantu ab'enjawulo naye ng'oluusi tukomaawo nze naagala nnyo mbeere emabega wa kamera mbeere manager oyagala byakumanaginga nti jefu yinza omitakawo nga tomumanyi era abasinga tebandi abatamumanyi nnyo yabuuke omuyimbi sente oziteeka wuwe yabala omuzannyo n'akwataka n'abati bintu ebikwata bitambula tubikoze ebimu omuntu abanga agiragiramu bw'ati ng'agenda bangi tukoze nabo nga bagenda nga bola nti obeera oyina YouTube kamuteeke mu maaso ga kamera agiragiramu nga ate wayongera tofunamu tebangamba kati naye kati kanzije mu maaso ga kamera kalunko kanve mu kisiikirize kati nenyingira mu maaso ga kamera mu maaso awo era obuntu mbuzanyira ddala buli lunaku akati ngina okugwako video era zitambula nina obusobozi bw'okola video emu olunaku nefuna views akakadde ka views nenkalabako noyita mu kkubo ng'abantu bakuba enduulu yoyo soko yoyo bakuyayaalira ate zonna stories nze kola kwa abantu abasinga obungi bagadde nnyo ennyamuga ennyamuga soko kinnyonnyole ennyamuga y'eki ennyamuga tekusuula bajajiyo ngomu eno ngomu gyolaba ennyamuga kisobola okuba ekintu kyonna oyinza obba nga olina pyange n'ennyamuga nnungi azina ekigambo ng'ekigambo kyagala tayimu yekikujayo ekigambo ekyo mutufuba kyo sinaba kukyagala kijja nawe olinga wankudi buli omu akifune mu miningi gyayagala
ndiye kikazi nga kyero kirabika bulungi enyamuga yakye ya face abika kirungi nsobola kutwalira Alibwa wotandikidde kuba tukya promotinga nyamuga ne tulinayo ebigambo ebirala ebimu byerabidde amakulu bwe babiyita ne waliwo omulipina kyenyinza okugamba ko ekirala obwo nagwo gugenda kujja sizoni omulipina egenda kujjawo matulina tugenda kugikubaawo maaso awo skiti zozanya zino abakyala ola nawe yagadde nnyo abakyala yagala nnyo abakyala bangi benkoze nabo muwala akyasi yasinga okunyumira ku TikTok ogona video yono kinkankoledde kano nze zino skiti zewali ozanyanga nga obaleetewo nobayingiza mukazi go ezo skits ezo zalinga zitya zatambulanga zitya skits nzikati ekyenjawulo kyeninga kyenina kubaana nga abazanya nga benkugambye nti tuba creative nze nno ndi creative nnyo era nze singa nfuna omuntu nga muyimbi ngaagala muyambako mu managinga mubalira stunt antutwamulira mu stunt z'amawulire ezo nna ze nakola ngera nzikwata eggwanga naye nato benalinga nkolera nze oleeta ekintu nga kipya nenkiteekawo nekitambula era abayimbi abaagala okukola nga nafunamu nange ngosobola okujja jamuze nkwe ekikolo n'eddagala kati nze skits zange bwe najja okola nanoonya ki abantu kye batakola nasooka kugezesebwa kati namanyi tewaliwo akola nga ababodaboda naye ababodaboda bangi mu ggwanga ekyo ateri muntu ali mu ggwanga tanyanga ku bodaboda kabejjajja Museveni yali agirinyeeko oba kitegeera bodaboda juzi nga bagala okukwata pulezidenti waffe Kyagulanyi Robert Ssentamu gye yabuukira bodaboda n'emubuzaawo era n'akola bw'ati ne yeeyongerayo bana byabufuzi okutuuka mu nti abodaboda yabakuba eŋŋombe maaso ne bateekawo saakaanyaawo bwe yagala muli gatambule ku speed kikolere kumpi n'ababodaboda bajja kitambuza be baagala baka abasajja be babbako bakazi baabwe nabo benyigiga abantu benyigira mu bumenyi bw'amateeka abamu abeefuula ababoda benyigira mu bumenyi bw'amateeka bodaboda mu Uganda yali ekozeko nga ambulance n'etaasa omukungu omu yakuba enduulu jeno naye nga yali akuumwa mmundu n'agamba munjagaza kize mbakoze ki omujjukira bamulaba nagira ti mbakoze ki era mu ddakiika ntini nnyo era vuga emmotoka V8 bukadde nga 3 nga tekyamutaasa bodaboda ye yamugjawo n'emutwasa ne muddusa mu ddwaliro obulamu bwe ne butaasi era bwali jeno waffe bulungi aweereza minisita wa byanguudo twamulabeko wane waffe nga startinga train ne kutambuza abantu so bodaboda ekoze ebirungi yali jeno katumba katumba bodaboda ekoze ebirungi bingi newankubadde n'ebibi bingi bagikozeseza nnyo amanyi bamateeka basobya ku bakazi bingi oba okitegeera kati so bwe tukola bodaboda gundi zange nzanyira mu parties omuntu kimu tomumalirayo wera bwe osooka wasinga nnyuma wookatingiraawo ne balinda paati eddako bw'omuwa omulundi gumu yeerabira kyova olaba otemaatemamu bulungi naye bw'ogenda otemaatema to cut the story short ogenda ogisala okola paati 1 paati dakiika emu ku bisisuka dakiika 2 n'obawa kuba TikTok terina amakulu TikTok terya kusasulanga bino bya watch time nti YouTube nedda kati gwokola video empanvu gwe yeli meeting bwobanga olina views zo kubanga buli video gyoteeka ku TikTok ejana likes zaazo ne ba followers baayo bereeta abapya ne comments zaayo kati baba nnyo likes ne ba followers abeera bali wano kati nze nja kuwa katini nfune views 12,000 nga kadakiika 2 obeemu oleka dakiika 10 ofune views 10,000 mmeka 12,000 ne likes 10,000 bweba natunulira wali likes njaba nina nnyingi okusinga kuzizo kati awaliwo logic yawo so nja kuwa katini balinde ne bamanyi n'okulinda nawo mbasanko ne banyumiza ne kugamba Sonko kyozanya ebitu n'obikomya mu kkubo ne mbagamba paati zikyajja yongera waleeta omulema tetukyamulaba twagala paati dda ku kyekyaddako awo wali omuyingiza mu nnyumba awo naye twagala laba kyekyali mu nnyumba awo munda ng'olina okukibawa muli wali tolina kibaweerawo okuliyetinga demand aba amaze olaba but create demand bongere nga balina ennyonta eyo n'akamala ku TikTok emyezi kagigira kati giri 5 ng'oli active ndabye ogenda kuweza ba followers 3,000 ngenda weza 3,000 kongs bakendedde mu just ennaku zino bali badde baweze kuba nze walwenkeera ku makya nenkola video netaba followers kuba mbadde nfuna aba followers abataka wansi wa 13,000 ng'olubiba biganye 13,000 naye ennaku 2 emabega nakuziba followers omutwalo gumu 13,000 olunaku lumu kisoboka oba ogeyinize kinene bakwe bali abantu baba balaba lwekiba makatikati banga mu 7 mu 15 sa account etambula views nsobola okukola video budde ne buziba ng'erina emitwalo ngaana okuyingira ennaku 2-3 nga beza akadde ka views right now baganda bangamu babadde bakola ate bafuna followers bangi babadde tebakyakola tebakyafuna views ezo bwezityo ate abantu baagala nnyo ebipya nze ndi bipya ku TikTok ndi mupya kati bantaddeko amaaso balaba nalabye olina kawazannya ka bodaboda engeri gye bagikubyeko engeri gye babbi bodaboda kiki kyogenda like TikTok eno kyoyagala ekigendererwa kyayo efune mu kifaananyi kya bodaboda
kati awe wajidde ababodaboda bangi abatalina ddoboozi bangi bamenyeka amagulu babatwalako bakazi mulekero twala bakazi bababodaboda ate nga be batwala abaffe mulekero batwalawo bakazi baabwe banyooma agenda okikola ayinza obba naawe olina kyewamukola naye agala kwesasuza era bw'obanga olina omukazi ng'ali mu kikomera ng'alina owa booda we temese mwizo ba mukikuba babiri enyamuga mukikuba aba final enyamuga afunye miningi yakyo sibonna just abamu ku bo abodaboda bale bayina empisa kandi ensonga nyinza okukwata ku mukazi one bondekaawo ekisooka abakazimba nekyewasembyeyo okuzannya olabikokyera ekisooka abakazimba tewamaga owalaba ekyo ekyasembyeyo yageza okukonvinsinga ne ssente n'akola buli kimu naye gwe omukazi ngoyigo osobola omuleka kinene kiwanvu omulipina kiriya buli kimu kikirina buli kimu era bagambe nga ono Sonko si wa boda tayinza okitegeera naye nagambye ono mukyala bosi wange era omukazi bwe yannemeredde namwesimatuddeko naddusa emisinde ninga oyagala kunkozesa nsobi subhanallah agala kunjokesa muliro wa Katonda sikulimba nze byebakazi sibigenda nnyo omubiraba bulala mu reality ki mu reality kiri kitya nga tuvudde ku kamera sina buzibu ku mukazi wamu era akyala abaleete muntya bonsanga nyimiriza nkuvugemu ku bodaboda ya baki ababodaboda basiiya abakazi ndirabika fujjo bwetayawo omwalo omwo omubuuzi wamasinga wa bodaboda abanga akuyitako n'akusiiya ogendayo bangi ku boda ogendayo fujjo ababoda n'okugeya okugeya eyo mwebiri besoma mukirabyawo ekyo nakirya mukirabiraawo tekirina kyekiri namukalu kikao tekirinamu kyekiri ekyo nakirya nakimala linga abalimba besoma abatali ku muzuuli nti yakimala aba balimba abasinga obungi sino nali manyi nti boogera byaddala besoma kale atuwa akatambi akatembe ku stage ya bodaboda nti kikino ate naye yeswalizeemu ate ayagala bamanyi lwaki yesoma ayozesa ekifaananyi atimbe ku stage ya bodaboda kigundi nakulya n'ebivu n'obujulizi buubwo abutimba bibazi ki ebisinga okubeera ebiri popular nga bujje Kampala gyekiri mu baboda embalala gyekiri Fort ne Uwanga kyo kiri awo kibuzi kiddala nga ziri common nnyo emboozi ezo mu different regions era tabebyo abasajja ebyo ebityo nabyabubbi ababoda ababbi bo bennyini bebba abamu bebba boda ogigula ng'oli ku stage ng'oli mupya nga mpya era abamu tebavuga that's when the suburbs za boda ya tomala gajoza sina gereeta kukuba katayimbwa banzite naye era Sonko boda nkadde nkadde ng'ogirina naye oba togirina ogimanya nti mpya ne tabo yino wagibikula boda tena gyetagenda keba embalala eno boda gyolagenda agamba mpya teyozebwa bwozibwa saagala banzibe nkyayagala obulamu sewo mukama wange boda mpya njagala obulamu naso embuzaabuza ababbi mbuzaabuza njoza yaki nyiniyo ndwawo okunaaba njoze bodaboda walaba kibafe ekyo nakyo oyo kyogera kapa boda temunaaba banaaba abasinga nenze saabasinga banaaba edda banaazanga ababodaboda olaba bakyabanaaza banaaba tebakyagala banaaza jaketi zenyini tukulanze kati nkulabikidde bubi mukamange empunya jaketi kati nganze omuntu ndwawo okunaaba njoze bodaboda oyagala kunjirusa sewo bagani nti neyerusa oba oyagala kongozo nzijeko ettama linnamu kali yasigazaawo ng'ekyobugagga teyina buzibu bodaboda ng'etambula tuwaludde empaludo gireeta wano mukama wange enzize njivuga etambula kati njagaza ki ekirala kati omuntu bw'aba ayagala kumujja ng'ebweyogere paka Kampala omutwalira mmeka ng'alina ennyamuga kiyinza okusinziira ovuga abakazi okusinga oba abasajja bensinga ovunala kuba abamu munkwatiriza ninako bakazi singa vuga abasajja bodayo okibandi mu video zonna ze wakakola ku TikTok towezaako basajja bataano ng'obasitudde kwebali bangi towezaako basajja yadde mubuzi omulina mwagala nnyo omulaba omukazi bwe muyimiriza naye olabe wali omusajja ngenda mulabako naye mumunoonya nnyamuga z'envuga mwagala zibba naye nange mbalaba zisibyeko si tolina gy'ojja kujja waawo toyina wanabuza kutya bodaboda ababodaboda njagala ngezeko kubeera eddoboozi ly'abantu abamu nze ebiseera ebisinga omugibi lw'embeera ndisenye okwagala kulaba muntu ng'akaaba ewala ekintu kye nnina abantu abasinga obungi beetaaga ddoboozi kugguka oba kitegeera
nina kyendi mu kunoonyerezaako lwaki bodaboda ezisinga obungi ezaalooni lwebeereggwayo nyini oba mukuba akatayimbwa oba ne bagibba era ati bayinza omukuba akatayimbwa ne mulimu batayimba babe bazikuba lwaki bamukuba akatayimbwa boda naye nga looni ebeereggwako abaleeta looni mwe abatwala bodaboda mudda ne muzitwala lwaki ebeggwako ne bagikima ne bakuba omuntu akatayimbwa ne bamutta boda neegenda ebesigaddeko kati abantu beetaaga eggwanga litaaga okumanya ebintu ng'ebyo ababodaboda balina ebizibu bingi bye basanga bye bayitamu oba okitegeera nga gavumenti eyinza obba oluusi teyetegereza bintu bimu ne bayita mu kunyigirizibwa ne bantu bannaabwe nga tulina okutuuka ewali stage era ababodaboda yonna w'oba ondabye ng'osobola okunyimiriza nga waliwo ensonga yankizo tugyogereko tugipositinge basobole okugiraba kubanga omu aba ayiseemu yayinza okununula bannaabaki abalala kifuuke nti bodaboda erina omugaso mu ggwanga erya Uganda nawankubadde ne bodaboda nammwe mulina okuba nga mwetereza okulaba ng'omulimu nga gulongooka abasiteegi bagamba balubyanza abasiteegi bekwasa balubyanza baleesa obuzibu be baleeta obuzibu waliwo olubyanza asobola okujja byanjawulo nze ku kyalo kwembeera kwaliko abaana nga tubamanyi babbi edda myaka nga 2-3 nasangako omwana omu nga bamwambyeko pikipiki ye ng'ali ku poliisi bali bamumanja sente bazaalinga bali bamunyigiriza twalo nga 2-3 nenjikwata nenjibawa nembagamba mumudize pikipiki yesaababulira nsonga naye nga nali mumanyi be bana abali batigomye ekyalo bavuuka bannaffe nga babba abamenya bayingira mu mayumba n'afuna bodaboda gyemu ekyokulya avudde mu bubbi oba akendeezezza mukubba yali badde ababba abantu 10 olunaku babbayo 2 kijagenda kitendera mpola bamugyeko bodaboda mumunyigiriza mumutuma okuddayo mukiri nga bulabeera abantu abamu be basengula mu ntobazi nga bajja babalaba ne bazimba nga babalaba nga balinawo ne police station we balondera gavumenti tukubala abantu we babalirayo gye bali temubategekeddewa we badda ne mubasenda temubawuliriza bulungi ate ne wabawo abamu be mulekayo nja waliwo essundiro ly'amafuta waliwo poliisi yamu waliwo n'ebirala lwaki bibeera bwe bityo oba kitegeera ebyana n'abaana wabaawo ebyana n'abaana seba bakulumiramu ebyana n'abaana kati kyo ensonga efaanaganako ng'ebintu bino banga byetegerezebwa okitegeera abantu bagenze ewantu wakyamu we bali mubaziirizeewo nga bukyali bantu bangi mu Uganda tebalina budduke tebalina we badda oba kitegeera n'ebyalo ng'oli tayina bajja bakutulidde ku street nga tebalina abantu kati so waliwo ebyana n'abaana eyo embeera ebeere ng'ekyukamu mu ggwanga lyaffe erya Uganda nga tuyita mu babodaboda baffe kati balubyanza asobola okujja ne mumwetegereza ne mumulaba lwaki mukwata wa bodaboda nga mwana ku kyalo mumumanyi adde akola emize mibi ayingiridde bodaboda mumwegendereza afunye omulimu gwakola mwogere naye ne mu boda muno basikiramu lwaki ababodaboda basika obusawo bw'abakazi gwenga sonko oba ovuga kasitoma waayina ennyamuga tabiri nako olubyanza omulala n'ava eri nga baliko oluusi babiri ku boda nanyakulako oli abamu balina talenti nga talenti yabwe ya bubbi katonda bw'aba akuvuddemu ajja bba akuvuddemu ojja okumanya nti n'abafa babeera bantu talenti nga yakubba gwe kunyakula kataye tugambe ki kuba nawe gwennyini abaali anyakula nawe beera olisikinga obulamu basika amasimu bukodyo ki bwe bakozesa okubabba because wasivuddeyo kubanga nga waboda yabba abasaabaze oba abasaabaze be babba bodaboda abasaabaze ne babba bodaboda obukodyo bwe bakozesa okubba abantu abasaabaze baabwe ababoda kubanga tuwulira complaints z'abasaabaze nnyingi nga ababoda abavuga bababba bingi ekisooka kyabeena gwagenda otambulira ku bodaboda especially obudde nga bwakiro oba mu mbeera eyo bwabutambula nnyo sente nga olina change kyangu nnyo wa bodaboda kutuuka wagenda kukutwala n'omuwa emitwalo 5 alina okuddiza emitwalo 4 oba 9 avuire nusu 10 naye ajja zikwata ssente asimbule togenda kugigoba yeyongereyo balance wagende nayo kati ekyo mukyegendereze nnyo tambula nnyo ng'olina change n'okubagaininga kukuwanguyira na 15,200 ng'omanyi eky'ebitaano ojja kukimama amazzi ewaka baana change ng'ojja muwa ssente nga za change ekyo kimu ekyokubiri buli wa bodaboda lwakuvuganga n'atuuka ewantu nakugamba nti obeddemu amafuta ng'olaba waziivu tategeerekeka elementi emubisse tunuulira nnyo bodaboda g'omusaabaze eni emabega n'amapulete ne beere ng'eri wansi ng'erabika eye eri ludda wa Sonko erabika bulungi nnyo erabika naye buli ovuga piki nga n'amapulete eri flat bweti oba teyina gundi namba then oba otuula ku kyekyo oyo omuntu mwekengere naddala abakazi zebabyegendereza nga kati gyesaawa ennyamuga bajja zikubira bwereere ne sente bazibatwaleko gano nkubulira mugaana okwegendeza bodaboda ze mutuulako bakazi muyina emize egyambala busikaati bumini okatuddeko ogenda okasika ogenda ogirabo temwabeesuula ne mu traders ezibakola ne zibafootola emitwe ogenda okasika omusajja watu avuga eno bwe lwesika omubiri gugira guti bw'ajira ntunula bw'ati emabega nga bwakutwala era agenda kuluzira kontoka kana nga muli mutwera wansi ng'akosse ki ekikwambaza otyo yambala empale empanvu oba bw'okambala kaleke
Kaleke kayiteko ababodaboda no sebo balina obukolyo bungi abanga avuga yerabira n'abanga ateeka giya mu motoka keranga kute ku kisambi bwati accidental bayambadde ebimpiko kyo yambala emipi efaanagana oba bodaboda kuva dinga giya zikubira misango sorry mbadde manyi ndi mu Uber ndi mu motoka okakananga kute wekanze mugudde mu trailer oba mugudde mu motoka obuzibu obuzze excuse ajakuwa oba kikoza akigenderedde omwadde sente etaano nga wakatuula agitadde wano ajja kutawaanya akugirejira ku kigoto gwe paka ovuddeko ogudde yeeyongereyo yamaze okukola enkya boda nga gidiza nnyo ng'afuna boda endala be bayita babidu byanza lwaki osasula wa boda nga tannakutuusa abantu mwebali ajo gamba inamu change leta ngenda funa lwaki muwunzika nnyo boda otaddeko omusaabaze nkusanze oba na ku stage mba naakatuula mbwateka ngende nnyo amafuta nagenda n'aganywa oba namulekawo mukubo nagenda wali ku gundi naganywa nga gwakolese wano nga mugenda babiri oluusi aba yakasimbula nesika ezo bamira ya byansimbi abamu bakama bukaminte bazikama ne tebaziwa biwata obo kitegeera nga jafuwa mu nfuwe kati obukodyo bubadde buweddeyo bwe bakozesa obukodyo bungi nnyo bakozesa okuba tubamenyere muso obudo bw'omunzikiza nkyamyeko wano kufuka obwo kastori yako kyamye wantu waziyivu tokkiriza obo kitegeera ndenda nnyo bagamba atandikirawo enduula tisa abantu bakuŋŋaane yeewozeeko bamutegeere nti mbeera ebadde bweti naye muganda wange bajja kukusobyako bonaaba mukazi bonaaba musajja bajja kubba oba bodaboda abamu bagufuula mulimu zimanyi otambula boda ebbiri weegenderezenga nnyo boda esimbula ku siteegi olabe oyinza n'olabira musaidi miraye nti waliwo endala ejja oba wanaaba avuga ojala muntu aba tunula musaidi mira tewali nidi tunula musaidi mira kubanga agiremerako bw'ojemera kuuli endala ejjeevuuma bw'ejjange batambulako abayisa bweddeno tandika oyo okumwekengera kubajja kujja owa boda omwayinza bakati olaba balina baboda baabwe mwana wa ku kyalo naye nga akolera bweyogerere afuna ow'emakindi ng'ekiro ow'emakindi ajja n'abyanzize naye abaze kubyanza kubba gwakuvuge bulungi nga nawe omumanyi atwale ku kikomera akutuusa gamba ezange sooka ozimpe ziteeke mu nsawo ye wanaakutuusa asimbulio bali abalala bakusangewo bakubbe so mwegendeze nga nyimbo ezizira ziva baako emabega oba ofuluma bano bandi n'amaduuka bano ava mu kirabo kiro boda zimanyi obbeera awo sente mmeka oddawa ngenda gini 15,000 omulala nakwesoka 3,000 ono n'atanyega oyina ayangu okutuuzaako akongereyo akutwale wasobola obbawo omupanga awo mwina nawo okwegenderezaawo ng'omulala agambye 5 oli nayanguwa wamma 3 deeta nkutwale oba kitegeera nazo bayina ensawo ono n'asirika ono n'asirika yina alinda bulinzi oba kitegeera osalewo kati mwagala ebyalaisi ng'otuula ku eri ow'essatu bano nga bajja bakugoberera noono ow'ettaano yagambye 5 nga naye akugoberera owantu otula 3 n'akuvuga bano abalala nga bagoberera oba kitegeera kugirako omuntu omulala muzegendereze nnyo onajema gatoka kugirako omuntu omulala katono yefula innocent eyinza okuggwamu amafuta bamanyi ozisiba amafuta nga manyi tuyitaano bwe tuti wali ewaddako eyina okuzikira budde bwakiro tewaliwo omuntu ayina so wena ggwamu amafuta neeyimirira nga tewali mulala ajja pano webana apaakinga bwe bati bayinza nosookerako n'abakuvuga bwe bamanya nti akumanyi wa mukitundu ne bamukwata embadiya ne bakola byonna bye baagala ne babata ne babalekaawo no nagenda kugenda abasange bagaba n'omunyago awo nawo mwegenderezeewo nnyo okitegeera sekya bodaboda okuyimusa ennamba nakyo nkibannyonnyodde ezo ziggwamu amafuta zibawunzika ezo nazo muzegendereze nnyo ababoda nabo ne sayini z'abantu abamu wabodaboda akuvuga agenda agaaya ebintu oba okitegeera tategeerekeka tayagala mutunula mu maaso ebijaketi abamu bye beeteekako mwegendereze ababodaboda babbya abantu bamazewo obulamu bw'abantu kati ate abakazi abasaabaze ababba ababoda abasaabaze abba ababodaboda nabo bangi kati bo bukodyo ki obuli common abamu beefuula abalwadde batya nana skiti gye nakoze eryoko omukyalo omu ali ku kkubo olwalengera boda ng'ejja n'agira ati nenfula omusujja gunuma n'agiyimiriza neegonza eskiripu gye nakoze tulina wa bodaboda kukyalo bamuyita ddeeyo baamubba mu mbeera bwetyo ayina omuvubuka gwe yasanga ku gwatiro neyefuula omulwadde ennyo omusujja gumuyiseemu n'amuvuga bagenda akamuliro lyeyo waggulu bwe yagenda sooka yimirire njagala kusesema n'amukonako mpulira ndi bikanso kwensesemeko weyimirire okusesema waliyo abalala abaaliyo nnyondo ze zaatandika bamukubanga 2 boda bagitwala naye alhamdulillah yasimatuka waali ne boda bagitwala so ababodaboda mwegendereze tuyina ekisa kigenda tussa bwe ntyo bwe nakazannye nenfuula ow'ekisa ntwala omuntu yayimiridde nti ayagala kukola ki kusesema wena yimiridde nyino eyingidde mu abaddeyo ekikanyama kye yayise mupango yes nagamba genda ndese fala wuuyo olwo avayo confidently akwata embadiya abaana balina amaanyi akwata bwati ngwe nawo nikabonisi mikono kuteeka wansi abamanyi we bakwata boda kugitwala bwe baba kusase ne batakubba ne batakutta kwa mulimu ababodaboda ayinza okujja nga zze kubba
nga takutegeera bulungi ne bakubuza boda yiyo bw'ogamba nti yiyo tebakulumya nnyo kuba kutiisa boda nga bagitwala ababbi banyina okubuuza oba yiyo naye bw'ogamba nti boda si yiyo bafuba olaba nga bakuleka bubi bwe batakutta bakuleka bubi nyiniyo asobole okukakasa nti boda kituufu bagibbye baleme kubbako boda bakuleke bulungi ate nyini yakwata akusibe nabo babanga abakusaasira eri nga bakuyamba bakuleke mu kkubiro naye basobola obutakutta oba nga tobategedde ekiyana abavuga boda sometimes mukkirize defeat bw'oba tosobodde kulwana kumanya nti waliwo boda endala ejja waliwo abayinza okuwulira ne bajja ne bannyamba endulu zeesonyiwe taasa obulamu boda gireke bagitwale bikolwa mulamu oba bagambe bataata yiyo nezendowoozi izo kutaasa obulamu ebirano binyonyola oluvannyuma ate sigenda keeruzira bakusibe nti wabbye boda ne wadde tewagibbye naye ng'obulamu obulina obusibe bumala ne buggwa ye ngombo y'abannaffe abaaki kati so embeera efaanaganako ng'eyo abasaabaze abamu be mutikka ku boda bamanyi okukwata emigaati oba akaveera konna ne muvuga era n'ekiipa era nagirabye n'ovuga n'atuuka n'aguta bw'aguta gugwanga wano ne muyimiriranga muli omugaati wagudde oluvayo bwe bati batera okwefuula abakazi abamu tebaba abakazi aba ne waba mukazi ddala abakazi manyi ovuga boda bulungi nno nnyo boda nga bakazi basangeyo Masaka Sakala nga kugamba bambi gunchimireko oluka boda okime omugaati Katonda bwakuvaamu odduke anti kati ayinza obba mukazi ayambadde mini baba mungerere sympathy ate mwana addukira bwati agenda agukime kana obwongo tebujja ali mu kakondo muganda nga ayinza okasobola bw'oweera benolekamu ebisumuluzo nabikoleza bwati distance gy'obuulira oli ng'agikumye bulungi bwati boda todda mugoba n'omugubisa bigere tosobola mugoba kati naakuyamba etakubye boda ng'egenda abantu abatambula nga balina batera okuba ne bubanga bu perfume baba n'obutambaala mu begendeza baba ne caliform kagoba emisana nali nkirabyeko batuusa omuvubuka awo nga mu roofing bayitayo kolo ne bamukuba caliform ne bamuteekawo kati we bali bamukuba caliform waliwo abali nga balinga nga tebabitegeera bulungi bamalala bamuntu ng'alinganga bamukuba caliform nsobola okukola mu ngeri nnyingi kasita omukaguba nga ofumukidde sayidi y'omuntu gwe n'ogwewo piki ne bagitwala misana tuku misana tuku no tebagitwala ate yoyo ababoda bagimulemesa abalala ne badduka ne beeyongerayo ne bagenda ne bamuvuga bajja bakuba amasimbi bakukyala kutubeera muvuga ne bamukomyawo sawa n'aboda bagitwalirawo abalala bamanyi okuba n'emifaliso ziyinza okujja boda nga bbiri ng'ababbi balina boda eyaabwe ekulemberereko omuntu akutta omufaliso kati mmwe ne mujja ng'oli azize ku stage ajewo eyo mpya UBF simanyi UFG ze ziriko ezo ne muvuga oyo ali maaso ayinza tta mufaliso n'agusuula bw'agusuula tugeze ku bufunda kati oba olina kukola kyoba olina yimirira ate abanga gwasudde accidentally so bw'anaagusuula accidentally olina kuyimirira olina gw'otisse olina yimirira n'oyimirira bagugjewo gwe noba gw'oba otisse kati najja okuvaayo ng'ayagala ogujja mu kkubo muyitewo bajja kukuba bali bamuyambeko bakwate boda bagikole ki bagyongereyo yes obukolyo obungi abalala basiba miguwa mu kkubo bagiwulira ng'evuuma kati gano gali kwaba abali mu byalo eyo babuyita bu feeder roads obukubo obutini obulinga bupanya basobola osiba omuguwa ku muti ng'eri ne badde no mu nsiko ne bapowa kadi gwe bojja bagusiba wakati wa ggulugulu egyo miguwa ng'egyo bapima kadi bagiwulira ogira abaana bokyalo babonga boda ate ezo omukyalo zibampi nze simanyi lwaki abantu b'omu byalo tebambala era ziba zidduka bazita kaberenga oba ebevaamu emberenge omwana aleese kiveera asaze ku kibanja kya kitaawe aleese kiveera bakogera ojjojja gye nga basika omuguwa bwe bati nga guyimuka gukukwata mbula gukukwata piki n'eddeko ezunga bweti mu nsiko nga tokyalina kiddako muganda wange bonga bakwata piki anti ebyalo bimanyi nnyo baako neebeerako n'endala ebeera yiiri endala okuba endulu tokubawo okubawo bwe baba bakuyambye tebakkuba sirikira wooli mu lusalu wona akeeseza beeyongereyo bagikoleeze kaba kabeerenga amafuta obeera olinamu bikyebera egenze obukodyo bungi obubba boda tugenda kujja tububazanyira kamu ku kamu abalala mulimu kegenda okukola just nyinzeyoko mukyala ine nnyamugeya ninzeewo olw'obu Martha Mukisa agenda kujja kuzanya buntu buno naye sikiri zimu zagenda okutandikirako agenda kuba mu nnyumba nga wona abantu ennyumba zirimu eziwera ne mulimu nezibapangisa ng'asuula munda mu nnyumba so bwe najja nga nvuga omuntu tujja kujja n'ettooke lyaffe
Angambe nkwatira ko tuyingize mu ettooke. Mukwatire ko anti ekisa kiri tussa. Bwe tunaliyingiza munda. Oyina mu change okanfuna wano change. Adde mwafu wafuluma simbule picha akole kyagende. Naye ngeno banga nyingize ettooke si uwe. Kati ona Martha munaja agenda beera mu nyumba. Jajja okufulumirayo. Agambe kikisebo nga nkula budde no mulimu amigwe nnize angambe azze wano muno nga mulimu nyumba emu yokka. Zino data zirimu bazinonyeza mbapangisa. Ajja banga tutte watali wo. Obo kitegeera okufuluma abo nga piki bagitutte dda. Emazo sala loka yeyongeddeyo. Kati obukoddi obubba boda boda bungi nnyo n'okusinga boda boda bakozesa okubba abantu. Wabasinga omungi ababbira ku boda boda bakozesa amaanyi. Bakozesa amaanyi. Mwabatuula mu taxi wadde emmotoka ey'obuyonjo. Deda wabudde obwekiro bulwo yasaba oti essimu ng'oli munda. Alaba nnyo biri wabweru. Naye omuntu ali ebweru alaba nnyo gwe ali mu nzikiza ng'essimu eyasse. Endabirwamu lunogisa n'ebeera wansi essimu tebajja ginyakula nnyo. Omwana ayita amabega mmotoka asala bw'ati. Abaagiraba ajja kujja gikugyeko bulungi bw'ati. Ng'ali ku boda ye yongereyo. Bw'agikubbako bw'ati ayita amabega y'emmotoka endala n'asala eri wa boda ebeera emulinze tezikira. Ezababbi tezizikira. Ate lwaki eba ezikira nziremu ngikume buto. Era bw'atuula eyita abaana babonga boda abaana babonga piki egira bugizi bw'eti. Nga yeyongerayo abamu babeera balina skate ajja avuga agisomera mu skate n'alinya ku boda boda aba boda boda ababbi mwebali bangi mwebali abayingira emirimu gya boda boda ng'embeera baali babbi embeera gye tulimu y'ebyensimbi n'abamu embeera basiidiikiriza kati kuba mwaka afaananyi abantu bebasemugudde nansana oli talina wadda alina abaana maama ye mu kyalo mulwadde ye mwennyini siriimu amuluma kati akole ki siriimu amuluma yeekooye obulamu abala bazimbeera eddako kagenda tusikinga obulamu ajja ababbe bubi paka kuwulira bubi naye mutandikire ku abo banagamba n'abankumye omuliro mu bantu bali badde batandikira ku abo abavuga emmotoka ennene abatunulidde bantu bali baki ne bayinza okugamba ebintu tandise kubikola mu ngeri ndala kati so abantu ababba nga n'oluusi tebeeyagalidde kufuuka ababbi bagenda bagezesa mpolampola nebafuka eddala ababbi olw'embeera gye tuyitamu mu ggwanga banyigiriza abantu abo bangi nnyo oba kitegeera abakulu bali badde batunula mu bantu bali badde bawola batuyambe tutya abantu bwe kiba kiganye mute omulala agezeeko tunenye n'omulala ate ki toyagala kunenya olemeddeko ate ki ekintu kite kiki ky'abaata leka tunenye ku mulala oyagala bananyego bwe bakunenyako toyagala kwogerako bwokola gundi ayogeddeko oba kitegeera ekintu kite tunenye ne ku muntu omulala tofuuka mulungi omusigwa omugezi wekata ate ki taabo oba olemereddwa okuba nti okola ki okwasaganya ekintu ky'abantu ali bw'ogamba ate ekintu ta ate yagatugambe nti omukutu bagugadde enkeera nebyo bitwogera ge mazima kiriza obagaana akatambi kano kongereyo eri munno nti bannange owa bodaboda yabadde ku bodaboda aleese amagezi amangu ennyo ti amagezi gabadde gatya wano mukireko wano abantu bakaaba wano nga tebasendeddwa oba kitegeera tulabanyinza ebbanga lye balisi we wali watuufu nnyo ewaabwe n'ebbanga lye bamaze lyali bbanga lyenkana ki abantu abo bajjawo bata mubadde mumanyi nti abakola abali mu bitongole ebyo benyigira ne mu kukola endagaano ne LC ez'ebicupirizi zibeera ziri ku bitundu ne baguza abantu opolotolo kyobeerawo kumpi naye te emyaka ne mubafuumulawo nga tebalina nabo bagenda kudda ewalala temubalowolereza naye ng'eggwanga eddamba mulimu ministry ey'ebigwa tebiraze mulimu ministry erina okuwasaganya ku bantu ababundabunda n'ebirala mukwatirira ku bantu balala bavudde bunaayira abamu temubaagala oba kitegeera abantu abagenda basendebwa n'abalala n'ebirala wano kino ng'omuntu omu anyigiriza abantu abangi kuba jagenda okutunula ebintu ebimu nga bebagobya abantu ate olw'abamu abasigalawo tulina makolero agamu ge tulaba ebifo bebagobya abantu abamu nga tagamu gasigaddewo ate bano bakola batya batuukiriza ebyannema babituukiriza abannayuganda balala tebasobola okukitegeeza nemena bye batuukiriza ebimu mbuwe twawulira otero genda enansana tolina bwalaba basigalayo basenda obakiraba kale kino kiba kiganye tokkiriza kugambako kite banenye n'omuntu omulala odde ebbali ofuke mu w'amagezi n'emyaka miyitirivu gigenze musajja akuze tugende simanyi nze simanyi omusajja oba mukazi obadde nekyo obadde ombuuza muganda emboozi sizisobola kuva kuwa boda nga tambulidde byabufuzi ebyobufuzi bingi nakuba bodaboda abasiirwa kuba nabyo buli omu yafuuka kujja mpuuga kati mumumanyiiko ki eno ng'ababoda mpuuga nze mpuuga manyi muntu wa Buganda alina nnyo obuzibu obuli awo mukulu mpuuga pulezidenti yatugamba mpuuga musajja we nnyo munywanyi we yali amuvuddemu
era walire ko nga muvaamu tamuvanga mwadde n'ogumu n'ogetondo agamba munywanyiwe kati eddoboozi erisinga okuba eddene tuba tulinze kuba wa mukulu agabe bana takyali wa muffe nga bekereko mukyana agamba nti takyali opposition ne kati commissioner oba okitegeera ffe tuba tulinze mukulu kikyabeera agamba kuba omukulu baba beemanyi nnyo waliwo biri ebitaano bye baali boogerako nawulira stage y'ekibuyemu awo balina bye boogera ne saafuna budde ngamba kati bwe ndifunayo owa booda alinnyumiza kyokka ompuulire nga bagamba batya abo balina bye bagamba bitaano simanya biki byali bitya ebyobufuzi bingi naye challenge abakulu gye bagenda osinga okusinkana nze kati kanjikubire bwe gatugendeko mu byabufuzi kuba nze ndi mu byabufuzi abakulu abamu bakeera ku makyano mu ggwanga erya Uganda nani nsoma senior 2 ku Kampala Islamic awo ne bajja nga bazze okulwanyisa Jajja Museveni oba okitegeera Jajja Museveni akolembedde emyaka mingi ebisanja bingi Jajja Museveni emyaka gimugenzeeko okulunyirizibwa Jajja Museveni kwalimu kungi manyize seekubira Saidi ne bajja nga bazze okulwanyisa Jajja Museveni agenda nekigaana oguddako agenda nekigaana buli lwabufuzi lwe bibaawo bibanga abayimbi nga n'ate oluyimba abaako kyateekawo ekibugumya abantu bakole ki ebbugumu asobole okuba nti naye bamwesiga bamuwa akalulu addeyo akulembere kyobola bagamba ebbugumu mu byobufuzi omukulu ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba siri erinnya lye omukulu Mathias Mpuuga Nsamba n'ebintu bye majjukirako teyali omu baali bangi naye ebiseera bino ntandikira nze okutegeera ebyobufuzi bwe bajja bayina kaite kakundi kabondo kale group yabwe gye bajjiramu ne betuuma abasuubi ebiseera ebyo DP yali y'amaanyi togizanyisa ekibina ekyali kingange kyali eky'amaanyi yali FDC ne FDC yali muntu w'amaanyi yali tadikano Dr. Kiza Besigye awokutuwaka oyagira after okulonda kwa Kagwa nga amafuta gali wagulu and so on so FDC nga yote yali y'amaanyi nnyo yali muntu ne Besigye yali w'amaanyi ngabola nti ku biseera bya people power omuntu omu yali w'amaanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu ne people power ekigambo kyali kyamaanyi ne NUP yejja teyali y'amaanyi mu kusooka kyakwata bukwasi luvannyuma nti waliwo abajja olw'omukulu oli bamweripeko bafune ebifo ne bava eno ne bava eno ne bava eno okitegeera kati boda no eza boda kati atera kuba tutte mubiri serious mu kati ebiri sensitive oyo ebifuzi nabyo mbimanyika katini kati omukulu waliko omukulu Mpuuga yali w'ekitiibwa Emmengo twalinako Honorable Betty Namboze Bakireke twalinako John Ken Charles the man twalinako Honorable Semuji Ibrahim Nganda mubaka wa wano biseera ebyo balani baali bakyali nga basaba bwa kansala genda mu KCC so akwatwa sibante bali abantu balinganga munane kifaananyi kyabwe n'okiina bajjira mu ssuubi kati ebiseera ebyo gundi yatiikirira nnyo omulodi w'ekibuga Kampala Salongo Erias Lukwago yali mu parliament ebisanja bimeka bibiri kati ekisanja ekyalinga ekya Lukwago ekyali ekyokusatu teyaddayo mu parliament n'asaba obulodi bw'ekibuga Kampala Salongo Erias Lukwago n'agenda nga yimulodi kati nga bagifudde site Kampala yasookera ddala bagifudde site kati bano banene bamwetoola bagenda mu parliament era beegattanga ne bagenda basabira omu akalulu wano n'abakiro nkyamuzi yajja wano Moses Kasibante nga ine ebigambo biyitirivu nnyo yajja nga waneekira n'abalala nga bagenda beesapootinga ne bayingira kati Namboze ye baamusangayo mu parliament ng'akulembeddeko emyaka gyalinga ebiri oba esatu ku kisanja kye kuba yavuganya oba yali bakaluba mukasa oba gwe yavuganya wanene emukono kati Namboze n'awangula omusango era yayita wano amaanyi gaali mangi kati bo baamusangayo okwo kati nga basaba ebisanja balinga bibiri ebisanja bibiri Museveni tujja tumaze omuggyako tetudda ebisanja bibiri byaggwako naye ate kati gwojjukira abakulu basuubi gawe baali ebisanja kati ne bagenda mu kyokusatu kino kye tulimu kati alugwako ng'omusajja akyaganye omusajja nga akyalemeddeko naye bo basaba bibiri aganye takoze ekijja batuvuddeko ne tujja batumuggyeko oba kitegeera kati abasinga obungi baali ba DP n'essuubi yali ebagatta ng'abali bava mu Buganda Namboze wa DP Lukwago wa DP Kasibante wa DP Semuji Ibrahim Nganda wa FDC ne bona batekanko suubi ngala people yaja batekanko people paka NUP rwajja ne bagifula ekibiina obo kitegeera kati abantu abo nga we bajja bali bayina amaanyi mu Buganda ne bava mu kuba nti bayina amaanyi agadda ne bava n'amaanyi amemanye okitegeera baba bayina ekibalo kyabwe nti emyaka bwegiti wanabana walemeddeko nze njakyusa nze wano gwe naleko gagende kuba president era ndowooza singa beete bikyuse nnyo Kiza Besigye litadikano Dr. Kiza Besigye bali badde akyali mbyobufuzi nga taze mu president ndi sure nti Lukwago mu Buganda alabeka yali badde yesimba kuba president obo kitegeera so DP yasasika ne bebeera bwe bityo kati laba Katonda tajja bbulukusa omubanda owulira Mbozi za boda kati laba
Tomunywe enjaga omusibi wa gaviiri omukubi wa raga ajja yingira mu kintu nga asaaga ayita side awo wali wani by the way kantinti awo by election yeddako bali ne basitenda se balu n'abalala addamu awo kantinti omubanda ajja wangula ekifo amanyi gayitira okuba amangi akangamu nasooka laba mukulu Eddie we Sentamu yali ku BBS n'abagamba entebe nnene awo tunuulidde Eddie yasooka okifulumya mu kamwa n'omukulu n'ava ne balonkinga ekibiina ne yeesimbawo okitegeera kati nga gwe omuntu asoose mu kintu nga wooli ebyo bibaawo newankubadde abantu basobola okusembera nga balinga nga abakwagaliza ennyo abali naawe naye basobola okukozesa amaanyi go g'oba oyina ne gabaza mu paalamenti kubanga ojja kwekanga nti singa oluusi teyali nnyo nti Robert Kyagulanyi Sentamu yagambanga nti buli wolaba mbuleera tiikinga abamu ku basuubi bali tebajja kudda mu paalamenti gano nkubulira mazima abamu bali tebajja kudda mu paalamenti ako kabadde nno kabayirawe naye badda mu paalamenti kati ekyo weekiri era tekibeewuunyisa nnyo okkeera ku makya ng'omukulu asabye bwa president naye nga naye nawe abeera ayise tomanya naye ate ffe abamu tujja mwewuunya nnyo singa anaasaba bwa president ku kye yakanzeemu e Masaka bakuyita ku floppinga bwe kiba kivulu bakuyita ku floppinga bakuyitira batya kivulu kiba kya flop kiba kisaze kati nze kyensinza okutunuulira kyengenda otunula ekigenda okuddako abajjanga abasuubi ekintu kino bagenda bakomawo bonna mu kisanja ekyokuna baweza emyaka 2 bafaanana oli gwe bali bagobaganya oba basobola okukkiriza nti siffe bagezi nnyo mu paalamenti zaffe naseggona mbadde mwerabidde naye yaliko nti tusobola okugulumingayo abantu abalala era abakulu abali muna tumugulumize bantu balala nga mugenza mu myaka 2 ng'osigadde nti gwe mugezi mu constituency erimu abantu emitwalo ng'etaano ojja bba olimbye mujja kwongera okakasa abantu nammwe munoonya byammwe mugulumingeyo abantu abalala naye ate era mba tebakoze mugulimu gwa guluminga n'abantu besinenya kudda mu paalamenti sagala nkulimbe Parliament ya Uganda erimu abaka basuka 400 529 ojja genda okwekanga nga abaka abali mu Parliament 529 nga mulimu abaka nga 20 bola abateesa be Ssemujju Ibrahim Nganda kati nga oluusi naffe abalonzi tusoberwa ne tugamba okujja Ssemujju mu Parliament anati si asigaleyo ngolaba mu bantu abamuvuganya Ssemujju tali muntu agenda kujja kuvuganya Ssemujju mu Parliament ngona tununire wana meda Lubega Sseggona kale tukirize babiri selfish ne bagana okuguluminga abantu abalala oba kitegera n'ate abantu abavuganya nabo balaba nga abagenda tuyiwayo ojja kutunulira Lutamaguzi nga teri agenda kudda mu bigere bye ng'okimanyi nti abaka ba Parliament abali mu Parliament beetaga abaka banabo kubakiikira mu Parliament amaloozi ga bagayitemu okategedde oba nga kudiremu some of the members of the Parliament beetaga abaka banabo bakiikirira mu Parliament ng'omubaka ali mu Parliament yeetaaga Ssemujju amutege ku mulyango mugambo waayo wanika omukono yogere ku kintu gundi naye nga mbaka Parliament abantu bamuweereza mu Parliament okitegeera kaddaso ojja genda okukanga era nze ono Ssemujju bwadda agenda mu kisanja kya myaka 2 ku bantu abamuvuganya Ssemujju Ibrahim Nganda bamuwaddeyo mu Parliament kuba teri muntu gwe tulaba ategeera nnyo agenda kukola ki tewali kuba muvuganya kale mujebaleko emirimu mugikoze onabana tutebiri serious twali tuli mu nyamuga zaffe muki na tujja kula programs nga tujjaawo tutunulirekawo kuba awo manyiwo kakati nti waliwo kano kemukola akokwebaka ku boda tubasanga ku kubo nga mwebase ku boda ng'oli muntu onogamba ono evuga egenda nga yebase bw'omwongera mu ka California n'omuteeka ebbali nataasaako wa boda omu boda teziggwayo so omukazi nakkirira oyakkirira waliwo akaweta boda nekutuka pedo negaana ne basula mwana ne mukutula omugugu zino buleki nepulira neye kaka eno buleki pedo eyo kali kabuukamu n'agirwanyisa negaana n'agikuba mwala omukazi n'agwa eri naye yagikuba ku kiseminti nakutuka wano okugulu n'eri wansi ne mutwala mu ddwaliro naye twamutuusa mu ddwaliro nga tulwana bamukoleko adde waka mukyala we n'abaana bamujjanja tunamulambulangako naye nga ate ye alwana asigale mu ddwaliro ate ng'ebisale bingi eby'eddwaliro kwongera okunoonyereza nga talina watuufu wasula bebyo bosanga kukuba ekira abyanza ekyo naye baka ku boda ng'abamu tebalina gye basula abamu bava efamire nga ziri wala abamu baanoba obufumbo n'anobera ku boda wasula engoye yazijja wa Dobbi n'ayambala bw'anaabira ku mafuta lwaba kikwasiza ekinene n'asuzaayo n'ennyamugera emeddwa okufuna gyedda nga ssimu ziweddeko lwajja opangisa looja agenda asuleyo ng'akuba amala akomewo ku boda akole bangi wallahi kwe bali bangi basula ku streets nga talina nnyumba basula wansi wa bizimba abamu apaakinga awo naye piki ateeka amagulu eno naye bakawana abamu bagateeka eno ate tava mu elementi ati kati elementi ekwata ku bugumu ekikooti ne kigattagattawo wali obudde ne bukya kasaye bakamwe essaawa nga 3 totuba tumuweddemu
ngaddamu ng'abyanza buto era abo basanga nnyo nga bali ku piki ziba nkadde nga zaagala ofaanaganamu n'eddugala budduga zisinkadde nga zaagala ofaanaganamu nko bwe ziti kuya kijiwolereza eneddugala budduga zisinkadde kisiru kale mbadde ne Sonko naye bino byonna bivuga bifo kubako ekimu kiggula amayembe ekirala kivuga kuba twagala nnoonya era sooka ompereze erina ebisumuluzo kimu kino kya bajaji n'ekino kya bajaji n'ekino kya bajaji waliwo ekinyereza mayembe kino kya waka kyaki n'ekino kiba kya piki kino kiyinza okugula seefu ebisumuluzo bina ennyumba obeera ogirina naye obutama bwabwe bukyakola wenobba neebiitizaatiisa mbagambe Sonko nesibwa muzannya ebisemiza alina bingi kyaleka buli mukyala gwalaga ku TikTok alina ennyumba gy'asula buno bwe mukozesa okututeeka kuno n'obugamba ajjako by'olina kakola ki nakagulira ku gundi naye ku gundi oyo ku keyholder simanyi na kyekakola naye tomanyi kyekakola nati waliwo wa boda akuteeka kuno agala tuteeka wano by'olina baana babikola abaana mwebali nekendoza nga tubata kiki kyobagamba nina emirimu gye nkola emirala nga nze omuntu mirimu ki in fact no bakiikirira bukiikiriza ebyaddala nze nvuga pikipiki sivuga bodaboda egaali eyo nagyo tuyisizaamu obwedda Sonko nvuga pikipiki naye naawe okimanyi limu nama research era nakati njakola ekyo nabadde nali surprised nannyo okulaba nga ovuga pikipiki nvuga pikipiki si bodaboda sisaabaza abantu ba ssente olinganga eri naye nsobola okukusanga ng'onnyumidde nenkuvugamu ku bodaboda yange era sebo obubaka bwange nina omukazi gwe nnoonya mulabi bbanga nafuna namba ku TikTok njikuba musajja yagikwata naye ng'ate ebikolwa bye ndabanga atali mukyala mufumbo kyala gwe bayita Shakira omuyimbi ekikazi ekyo kirawo kikulabikira kitya Shakira kina akayimba akapya kalewo kangoma nga nakakyanneme n'okwata nkawuza ko obwongo bwange bukwata mpola kakyanneme bulungi okukwata njabala kirabo sometimes David Toro wa performing awe kirawo nkimukwata kwata nkikola kitya lunaga no penetrating azije ku stage nenga sinza fana lya artist kikwate kunze kikazi kya Shakira bwaba aliwo omuntu asobola okutambuza binajisa ku Shakira mumugambe Sonko wa boda akunoonya akola kimuvugamu akunoonya jangu kuvugemu ku boda yange ne Shakira atambulira mu BMW kiweeyo okikole otuleko obutuzi nkuvuga omuvuzi ku boda oliyo obulamu obuli eno ate nga tulina keya oyakoma bweba motoka bagulira nguli yakoma kugula motoka nakoma awo kati ebisigadde jangu bifune eno Shakira ekikazi kirina nyamuga kiwanvu kifanana bulungi kirina emimwa emirungi bwe kino n'obutunuzi kinga kyongeramu oluzungu simanyi I'm Shakira I'm a doctor from America kine ekikazi kirabika bulungi kikiyagala okola simanyi olwo omuntu asobola mpulya nga n'omutima wallahi muli munda wenkyogerako anange wanga lwo omuntu amanyi tambuza bidini tuketu Shakira biki gisale mboti atiso gisiro kuti oba okampereze abala batandika kukatambuza ati newe musanga busanzi ne muvugamu ku bodaboda naye ntaganga manager taliiwo simanyi ba promoter bano mutulekeemu bagundi mutulekeemu kuvugemu obuvuzi nkwetoloze ekibuga Kampala oliro obulamu obupya byonna obikoze emotoka ezebbeeyo zivuze ennyonyo zirinnye buli kimu okikoze obulayo kuvugavuga ku bodaboda nga nza kuvuga kyokka obulamu geraba buli complete nkubuulira ate mulaba muyimbi ayagala ebintu bitambule ajje muvugemu wano views obukadde obu mu lunaku olwo bw'otabufuna nga sinze enyamuga gireke lunaku ki weekend Shakira nina matini matini asobola okutuusa wa Shakira matini dira bannaye mbeera bweyogerere yitayoko biziga oba kalimpita kasaba nga tebankwere masasi abantu balina bukamera eyo katiza gye tusinkana obanga wa boda kati watukulaga ekikomera wasula oyinza tandikira wanga just tukuyambyeko kulaga wasula nsobola omulinda abantu abamu baba balumira mwoyo bwenna ateeka ku kikomera munaaba mukindaze nannema agize emotoka nga gitega emipiira epike nje gitega emisumaali ate nisi basobole okuŋŋamba bambi gututukireko kuno ogutwale bagupikemu awo ati tutandikira nze kankuwa amagezi kolobola mmotoka ye ngate kibe kyangu ekyo nena osobola okunfunira kolobola mmotoka ye kati bw'okolobola emmotoka aba ayina okufuluma akozesa babawunsabe bajja ofuluma bw'aba yakaveewo katabana bamu ebyemirembe bwe bigaana tukozese ebyamaanyi kolobola mmotoka ebyemirembe bwe biganye blaza ono yampadde amagezi temuntu naye mukolobola nnyo emmotoka ne mudduka ako nako akakodyo kammwe tudduka kati koye bwe nkolwa sidduka
Laju kola ziba tinted bouncer ya fuluma yuko kubentuma. Noliyoko nonya Kickstarter usambe ngate. Naye kale katumalize mimi nyamiraje nkola airport pickups. Nziye. Boda? Abayagala bakadama bakaba. Boyagala boda nja kuchimisa boda. Omugamba abiri nga yange ri verified ku express bajikirize yitako. Omugamba abiri nga togayino abasendeze no kutambuliza obwina hafu years. Yange ri verified bajikiriza muganda. Verified by speed. Edduka erimu ebyo bisatu edduka. Soka dama bobole meredwa sente ezokutambuliza ku motoka nja kujja ne boda mukima boda wa kisawe tebakiriza boda munda nja kutwalira okwo. So mujja kunfunaawo. Namba ya Airtel ku WhatsApp kweri ku imo kweri ku botimu kweri ne Shakira itako ye namba. Oli ku botimu. Botimu kwendi. Kweneza kola just communication izokka. So TikTok yange namba kweri ku bio naye waliwo namba ya Airtel eri 0706 79 4729. Enamba eri 0706 79 49 eya MTN eri 0782 95 21 55 0782 95 21 55. Onneetaaga tubeko kitukola gwenoonya yitaawo nannoonya naawe yitaawo tukwatagana obulamu butambule bugende mu maaso. Weewaawo ndoza nze nvugaamu nkungemuko nze nvugaamu ensonga z'ennyamuga tuzinyumye ng'ekidduka kitambula bwe bantomeza Joero bwe bantomeza ebisigadde gw'omanyi ne boda ewooma kati yonna ate ewaga kati olinawo osooka okugikuba ekisumuluzo switch ekola kati ntuule eba yasedde eyaki eyakakimu eyakimu naye kati nze waliwo abatuula bwe bati ne batuula nga ebbina ne bakikinazaamu bwe bati bwenaagwa mu kinyanya enteeka mugiye ejyayimuka ojja sigala wansi mweraba